tulinawo gamwana mulenzi producer bamuyita Eddie Dee. Producer bamuyita Eddie Dee. Eddie Dee oyo oyinza okuba obadde nnyo bw'oba obadde ogobera endongo y'eggwanga Uganda, oyo nakubye nnyo ennyimba era y'omu ku baproducer basobodde okuba ate nga ndowooza 2016 akayimba k'omukulu gwe bayita Palaso ke bayita Birthday ako katambula nnyo. Omukulu gwe bayita Eddie Dee ava mu studio bagiyita Acton Records era ng'endongo yagitandika webback yaliko mu studio bagiyita Kama Records Mbakindi awo, waliwo studio bayita Rio yaliko mu Clear Touch n'endala nyingi nnyo yasobola okuba ate nga azikolako. Yakola ennyimba za Palaso nyingi nnyo, ndi kuwaki, waliwo Malamu, waliwo akayimba What's Money, waliwo obuyimba obulala bungi bwasobodde okuba ate nga akola omukulu ono Eddie Dee. Akoledde abayimbi nga omukyala Spice Diana, Maulana Drain, Veve Busi, mukubi Wizo Manizo, Agent, abayimbi bangi nnyo abakoledde mu ggwanga Uganda. Wabula omukulu ono mbadde mukwano gwange naye nalabye ku WhatsApp ye nga kyatandikidde ku status ze nga agamba nti endongo eno agikoye y'eggwanga Uganda olw'ensonga nti omukulu akoze ebbanga n'ebbanga naye abantu bakolera kuba omulimu gwakola gwa kuproducingira abayimbi abakoledde naye tebasasula mu mbeera eyo. N'ategeeza nti studio ebya music abinnyuse olw'embeera nti tafunyeemu kye yali asuubira. Omukulu eno endongo agimazeemu emyaka 10. Producer gwe bayita Eddie Dee. Bw'owuliriza emboozi ye oyinza okukkiriza olw'ensonga nti ebyokusomooza bingi nnyo byasobodde okuba ate ng'ayitamu. Abakulu bano babeera n'enkokola nyingi nnyo nga omanyi nti omulimu gwonna gubaamu enkokola ez'amaanyi. Kati omukulu agambye nti byonna asobodde okuba ate nga bigattagatta naye nga tebivaamu akasente katono. Abayimbi bakolera abasingira ddala, ye bw'agamba nti omuyimbi alina erinnya agamba nti kasita koledde abalala bajja kujja bakoleza koledde marketing ate oba oluusi abayimbi tebajja mu mbeera eyo. Kati producer gwe bayita Eddie Dee owa Acton Records yakolerako abayimbi nga Bafana, Balidi Pazo, baani bonna. Agamba nti omulimu guno agunnyuse kayiyeeko emirala naye nga musically asobodde okuba ate nga abinnyuse era mu busungu ow'amaanyi ategeeza n'okuntegeeza nti gwe yeegomba studio ye ogigula ebyuma abitunda. Wakiri oba n'atandikawo omulimu gwa mobile money asobole okuba ate nga agumira ku ogwo kubanga ejjogo n'akamanyiiro abayimbi lye bajja nayo mu studio. Yeewuunyizza nnyo n'agamba nti ejjogo lyatuuseeko omuyimbi ajja mu studio n'agamba nkolera oluyimba n'alutwala. Awulira luyimba nga li ku TV, abayimbi bategese bivulu, awulira muyimbi nga aguze ennyumba miliyoni mmeka 7 mmeka nenga producer Eddie Dee yabangibwa ne bwe bakolera ennyimba. Olw'ensonga ki? Okuyisaamu amaaso akamanyiiro k'abayimbi ddala abayimbi. Kati mu nsonga eyo omukulu gwe bayita Eddie Dee n'agamba kabiveemu olw'ensonga nti Mukama ayinza okuba guno omulimu si gwe anaamuweera mulala. Tubaddeko mu mboozi ey'akafubo n'omukulu Eddie Dee. Ndowooza nga bw'owulira omukulu Eddie Dee sooka owulire kubanga omulimu guno agambye nti tagenda kuddamu ku producinga wadde n'akamu. Nsonga ki? Abayimbi muyisaamu abantu amaaso. Endongo agikubidde emyaka 10 nga producinga. Omukulu Eddie Dee sooka owulire kati. Kati abantu sooka batangazeemu nanti kati ensonga eyo evudde ku ki? Obadde studio bakolera bwerera abantu bakola naye wabaayo bannongonaga kati genda kukolera kayazi ndakolera kayazi tukole endongo ekyatuganirwemu ffenna naye kayazi yo olugikuba ate nga omukubira sisunga tajjage bwati nogamba oyo yayinza okuba kayazi noonoonya omulala so embeera bwetyo olaba eddala nga oli mukukolera abantu boyo bakufunamu kotofu naye nga music ng'obadde olina w'omutuusizza kati ogenda kudda mu mirimu ki? Era ne wano Katonda yeyantuusa so kati era neri Katonda osanga n'oba waligumiikirizzaamu n'olindamu era ninaza okupositinga ng'okugumiikiriza wulika emyaka nga 3 gasibula epositi ndowooza. Okay, ne kati ninyo Eddie Dee endongo eno wagitandika ddi okuproducinga? Ndutte emyaka 10 nga ngikuba. Okay. Mukama wange. Okay, kati ekitegeeza ne studio ondabyeko nga studio ogamba ogitunda? Ngenda kugitunda. Aya basi. Ate n'ogamba nti owakana. Sigamba nti akola kasitanti oba kuyisaawo ki. Okitegedde omukulu Eddie Dee.
omukulu antegeezezza nene emboozi ebaddewo ekyo anko mwana sikubyogeza na busuuna just seriousness kati mubonzire mu ndongo nkole munsanga ndi mu production nkola omuntu aba yeerimba sobolera kunoonya mirimu mirala kukola birala studio ngena kugirya noonya muguzi kati agenda munoonya yabe mufunira nga mbitunda nkola ebirala nze kola omuntu toyina kyofunamu owulidde ensonga zeezo nyiike y'amaanyi nnyo producer gwe bayita Eddie Dee ye bw'ategeezezza mu nsonga ezo nga bwe zitambula okukolera obwereere kwe kisinza okuba ate nga kimujja mu ndongo eno basudde yakubako akayimba bakayitaaniye ayaya naye ng'ekisingira ddala baproducer bonna mu ggwanga Uganda waliwo embeera y'okusomoozebwa nti omuyimbi ow'erinnya ajja mu studio n'agamba nti kakoleremu oluyimba n'olumaliriza mastering byonna ng'olumaliriza wano oyinza omuti olw'erinnya n'ogamba ate naamugamba ati akagende waakiri oba abantu banaategeereraawo n'akadde kano erinnya si lyerireeta ssente olina kukolera waaka gw'osobodde okuba ate ng'okola obwongo bw'otaddemu byonna bisobodde okuba ate ng'obikoze agamba nti akoledde emyaka nga 10 ne byasobodde okuba ate ng'afuna ensonga zeezo omukulu gwe bayita omukulu gwe bayita Eddie Dee producer akoze ennyimba nnyingi nnyo abaddeko n'abawandiisi ab'amaanyi ennyo omukulu ono erina ennyimba zasembye okuba ate ng'akola eza Bafana n'abayimbi balala bangi nnyo asobodde okuba ate ng'azikoledde ddala ennyimba za agent okusingira ddala ono omukulu ono mujjukira